ekyamazima abasajja abo ab'embuto ennene abatambula batudde be basajja abaganza abalika obulemu naye ate bakomekereza tebatuyambye anti naffe tulina feelings ng'abalala. Hajati nsanyusa okulaba era njagala kusaba bannayuganda abo abatulaba obatubuulizeeko nate tulyoke tweyongereyo. Abagenyi b'enkyazizo olwaleero ne bannayuganda bonna buli omu gyali ampulira amannya n'eddoboozi nze Nantumbwe Joeriya muwummuza kansala omulonde Makinde Sabagawo municipality. Omulungi oyo atulaba yandiyagadde okumanya mukyala oba Hajati Nantumbwe Joeriya yaani okutwaliza wamu tulyoke tugende mu maaso. Hajati Joeriya Nantumbwe ndi mukyala azaalibwa mwami Male Masiira ku kyalo kuno kwennyini kwe tutudde ku Lweza. Nazaalibwa nga siriiko bulemu naye ne njamba ofuna mu myaka 7. Taata wange yakola nnyo okulaba nti ntambula naye nekigaana. Nensoma ebiseera ebisinga nasomeranga amasomero ga bisulo paka we namala senior 6. Bwe mala senior 6 taata yantwala okusoma obusawo naye kankitwale nti ne binnema oba ne bigaana. Byagaana nti ebiseera byali bya ntalo kakati nga banga baggulu nekigaana ebyo nembibuukiramu awo. Entalo bwe zaggwa netuddayo netubeerayo ewaka nensoma ebya small scale industry ebyo obukolero obutonotono. Eyo gye nagenda nentandika okukola nga nkolera mu factory gye bayita Kajjansi Bricks and Tile Works ekola ebizimba nange gye nakopa amagezi gano. Nentandikawo kamaanyi ga kifuba kati nenjiya nensaba obuyambi nyinza kuyambibwa ntya nga nze omukyala aliko obulemu. Nagenda mu British Embassy be bafandinga kamashini ako kolabaawo nentandika okweyiya mpola esebo. Weewaawo bingi byogedde era ndowooza tujja genda kimu ku kimu nyongere okumanya naddala byoyogeddeko kubanga bw'ogamba nti wazaalibwa nga toliiko bulemu naye ku myaka 7 n'obanga wafuna obulemu nkimanyi nti bannayuganda bangi abandyagadde okumanya bangi balowooza nti abantu bazaalibwa baliko obulemu abamu balowooza nti obulemu tubufuna tufunye just accident nti novaawo nofuna obulemu naye oyo atulaba yandyagadde okumanya obulemu buno obujjawa ku myaka 7 obwakuleetera okubanga ddala todda namu kubanga oba bugwawo okutwaliza wamu. Obulemu obwo najja nenfuna omusujja kitange bwannyomeza ne maama wange omugenzi kati nangamba nti nafuna omusujja. Bwe nfuna omusujja ng'abaana abato nenkaaba nnyo ne banzirusa mu ddwaliro. Kati we banzirusa mu ddwaliro omusawo n'ankuba empiso. Empiso eyo erabika yagikuba mu kifo ekikyamu ate amagulu gombi ne geeweta. Kakati bwe geeweta jjajja wange omugenzi azaala maama nanneetikka n'ankuba emulago. Bwe bantuusa emulago baddokita baayagala nnyo okunnongoosa taata n'asooka n'agaana. Nempeza emyezi 2 ku kitanda okugulu okumu nekuta okulala ne kusigala nga kwewesse. Paka taata we yasaasira maama we n'agamba nazaala wange
asuze ku seminti ebbanga eryo lyonna omwana kaba mulongoosa okugulu. Ennongoosa ey'edda yali fane nti tebakwatanga kaso kusala bwe bati basalawo katono ne babinula bati ekinywa ne bakutula. Okutambula kwange awe kwagendera nti ebinywa ebyandi supportinze okutambula baali bamaze obikutula kati nga sibikyalina mugaso. Nali sinaba kuba munene nga nsobola ogegenyamu okutambula ku kugulu kwange okumu nga kuno kwanirira kitono. So okutwaliza wamu ogambye obulemu bujja olina emyaka emeka? Myaka 7. Funira omusujja awo Nva kuzannya ng'abaana abato obamanyi. Kuyingira mu nnyumba ne ntandika kaaba. Kunkuba empiso nga bulema bwenfunye. Oba yali overdose, oli yakuba overdose nga yeyinza okuba nga yaviirako kino ddala bagamba nti kyali yakuba mu kifo kikyamu oba overdose. Kubanga n'overdose zino mpulira either eyinza n'okutta oba okulemaza. Bagamba nti empiso yagikuba mu binywa. Yakuba mu kifo ekikyamu. Bwe bagamba. So baka ki bw'oyinza okuwa abazadde ate era n'abo abasawo abaleetera abantu okufuna obulemu ng'ate ddala yandibadde tafuna bulemu? Kubanga kati gwe olina ky'omanyi, experience ogiyiseemu era nkimanyi naawe bw'oba otutta omwana wo oteekwa okuba nga ddala olina okulaba nga omusawo amukutteko y'oyo ateekeddwa okuba nga amukwatako. Obubaka ki? Obubaka bwe nandiwadde bannayuganda buli kiisa alina omwana n'atali mwana yekka kubanga n'abakulu oba teweegendereza basobola okukuba mu kifo ekikyamu era n'oggyako obulemu. Nanditeesezza nti omwana waba alwadde balemenga kwanguwamu kuba mpiso kubanga mulimu endwadde kati ti omwana akwatibwa omusujja nga teyeetaaga mpiso ya sipiidi nga yeetaaga okusooka okussa temperature baleke bamuwe treatment esaanidde. Empisa ezo bazikubye nnyo abantu ne balemala nga so babadde si balema. Ate n'abasawo bennyini nandisabye begendereze nnyo nga bagenda okujjanjaba abantu oba baddokita baffe balemenga kutuwa bayiga kubanga dokita eyatendekebwa ensobi eyo nsubira tasobola gikola naye malina gino emigi gy'emitwe gye batraininga be bakola ensobi ezo. Weewaawo ate bulungi tulina Hajati Joeria Nantumbwe. Manyi bagamba obulema si buteesobola era nga we tuli wano mukyalo ono alina byakoze bye tujja okuba nga tukulaga okutwaliza wamu era nga mwattu bwe tuba tubyogerako oyinza okugamba nti abikola osanga mwattu taliiko bulemu. Yatugambye nti yagenda n'asoma ebintu bino ebya SMEs oba bu small businesses obukolero obutonotono. Awo njagala kati tugende tulabe amagezi gy'agajja okutandika okukola ebintu bino byendaba wano. Alinawo akawuma wano, ndabawo wano obusigiri, ndabye bingi ebiri wano okutwaliza wamu. So twagala ate atutwala atubuulire asobodde atya okukola ebintu bino mu mbeera gy'alimu. Bangi muli eyo n'essaawa eno mugamba mwagala kwekalakaasa gavumenti eremereddwa okubanga etukolera naye we tuli ye alina kyalagako okutwaliza wamu. Njagala tudde ku mboozi eno eya bizinensi ne gye ndaba wano okutwaliza wamu. Abamu balowooza nti okubeerako obulemu olina kusaba busabi nti toteekeddwa kubaako kyokola. Gw'osobola otya okukola ebintu bino nga bwe nkulaba? Ebintu bino tebyetaagisa magezi mangi nnyo. Byetaagisa okuba nti omuntu kyakola akyagala. Kuba oli ne bwakeera enkya n'akuwa mashini eyo naye nga gwe omulimu togwagala tusobola gukola gukulema. Kati kyetaaga okusooka okuba nga olina obwagazi mu mulimu ate nga olina n'obumanyirivu. Naye nze
okutandika kwange okukola natandikira mu factory gye bayita Kajansi Bricks and Tile Works nga nkola nga cashier. Ebiseera bakama bange bye babeeranga nga tebaliiwo ku mulimu nga ŋŋendako ku mashini nensaba abakola ku mashini bampenda bo bansubula nengezaamuko naye nga sisobola gezaamu nga bakama bange we bali olw'okuba nti nali cashier nga nina kubeera mu ofiisi. Kaakati najja neŋŋenda ne neesimbawo. Ekigendererwa tekyali kyakwesimbawo naye waliwo omwami bamuyita Sembajwe aliko obulemu yansaba ŋŋende basobole omulonda nange muwa akalulu nensaba bakama bange saabagamba nti ŋŋenda mu bululu kubanga baali tebajja kukkiriza neŋŋenda. Bwe tutuuka eyo erinnya lyange ate ne baliwaayo. Kati bwe baliwaayo nempangula nembeera vice mu gombola y'essisa. Kati bwe bamala okunnonda kitegeeza nali nnyingidde ebyobukulembeze ebyobufuzi era tebaakomaoko. Bwe twatula meeting erinnya lyange era ne baliwaayo kubagenda okwesimbawo ku district. Era bwe nagenda ku district ne neesimbawo ne bampa okuba omuwanika wa district. By then yali Mpigi district. Nga tebannatemamu Wakiso. Kati bwe nvaayo eyo okomawo eno abaabiraba mu mawulire ndi muwanika wa district we baakitwala yonna naye nali muwanika owa district kubaliko obulemu so si district yonna. Yes. Kaakati abaakiwulira baamanya nti ngudde mu ssente so nali sigudde mu ssente olw'ensonga nti emirimu gy'abaliko obulemu gya nakyewa ogikola ng'oyagadde ate oteekamu ne ssente. Kati ne bagamba mukama wange nti nno omuwala olowooza akyayagala okukola yafunye omulimu ogw'essente nnyingi naye awuliriza asobola okumbuuza nti omulimu ogwo bwe nali nkoleramu nga cashier ate ng'era nkola nga personnel kwanze nawandikanga abakozi mukama wange we yabanga taliiwo nga nze mbeera overall wa factory yonna nafunanga omusaala gwenkanaki. Kajansi Bricks and Tile Works. $8,000. Personnel. Cashier akuŋŋaanya ssente nga nfuna $8,000 naye nga ndi musanyufu nti seekumidde waka. Kaakati nayiga okukola emirimu egyo mpola mpola naye baatuka ekiseera ne bampummuza olw'okugamba nti nina omulimu ogw'amaanyi gwe nafunye ku district. Nempumula nentandika okukola emirimu gy'abaliko obulemu. Bwe nkola emirimu gy'abaliko obulemu neŋŋamba nedda kino tekijja kumala nina okufuna akamashini nentandika okugenda nga nsaba ku buyambi. Nkoppa biri gye mbadde nkola nentandika okugenda nga nsaba ku buyambi naye we ngenda mu British Embassy by then waaliyo omukyala nga ye High Commission. Omukyala oyo yanjagala nnyo yali mukyala mu America. Kati ebiseera ebyo ebidiba baalinga babiyiwamu obutwa kati ng'omuntu agenda ne proposal ey'ekidiba bamufandinga mangu. Kati nagenda ne proposal 2 omukyala n'alondako yakidiba naye kulunda byennyanja naye nali sinaakubeera successful ne bamukyusa. Kaakati coordinator eyasigala mu ofiisi omwo yali mwami Munankole nga bamuyita Musi. Yanyamba nnyo. Bwe nakuba akasimu n'akakwata n'angamba nti mukwano gwange yakola ki yava mu ofiisi naye n'ansaba ajalambule ku mirimu gyange. Ekyamazima nali sikolera wano nali nkolera busukka kkuba eri. Kaakati bwajja ye proposal gye yasanga nti bampe ssente z'ekidiba yabigaana. Nambuuza senga omuntu aba ayagadde okuyamba ku kamashini kano
nakano kuba nali mpangisa bupangisa oyagalako kaluwa ne mugamba bonna nangamba nondako kamu ne nondako akahaafu newe nondako akahaafu obwongo ne buŋŋamba nti mubuuze nsobola okuleetayo ku quotations ku kamashini akalala akagatta bino nakkiriza kagatta byombi keeko nakkiriza nenkatwala nembitwala nga ka $7,000,000 n'ekitundu nampa $7,000,000 nga nina okwongerako $5,000 $5,000 tatta wange yagimpa kwe kufuna kamashini era kamashini keeko kenkyakozesa esebo so eyali afuna $8,000 nojja wuuyo ne mashini ogifunye naye eri gye wagenda mu byobukulembeze yo teba ssente kubanga bangi beebuuza bagamba bwe mugenda eyo mugenda kuweereza eba efuuse bizinesi nti bangi abalowooza nti bw'oba ogenze eyo ze ssente ez'amangu oli ayinza okwebuuza lwaki ate ofuuka kansala ate wakafuuka kansala ate oyagala kutandikawo kali mu kalala eyo ebyobufuzi byo tebisasula ekyamazima nandigambye nti omulembe guno gwoyinza okusanga kansala nga bamuwaayo ku allowance kati nga mutudde kanso etudde ne babawaayo ku kasente naye luli twakolanga emirimu nga gyannakyewa ng'olina okuteekamu osobola okugenda okulambula banno ate era nze okusalawo okukola bino twagenda ne tulambula abaliko obulemu mu disitulikiti y'e Gomba twali Maddu naye Maddu yakosebwa nnyo mu by'entalo abaliko obulemu bangi abatawulira n'abatatambula kati bwe twagenda eyo nga naye bw'omanyi nze kati nga bwe nfaanana era bwe nvaayo bwe nti bagamba oyo yalidde ezaffe era baakatugamba naye nali muto mu kintu ng'ate bannange bo baluddemu nendaba abaliko obukosefu eri ebizibu bye bafuna abakyala abalema abaami babaagala ne babafunisa embuto ne babalekaawo yensonga lwaki navaayo nzije nkola akalimu kano nsobole okuyamba ku bannange bw'oyogera bw'otyo n'ogamba nti mufuna oba wafuna okusoomoozebwa okwo osobole okuba nga oyamba ku banno kyala kusooka kudda kawuma ako kennyini k'oyogeddeko sofa we twogerera akawuma kano kakola kinaki kubanze wano ndabawo ebintu eby'enjawulo naye munnayuganda yandiyagadde okumanya kakola kinaki oba products ki z'okola kati okutwaliza wamu z'okuba abantu mu face oba z'otunda kamashini kangaako kakola building materials omuli facing bricks zezikola finishing kunju kuliko obumooli obwa types zonna tukyusa just mold kakuba ne max pine kati ako kakoma ku max pine 5 naye nga materials zonna ezizimba kazikola okujjako tekakola tegula tekakola mugongo naye ebisigadde oba solidi oba ki byonna kabifulumya oli ayinza okubuuza nti osobodde otya okuyamba ku banno abaliko obulemu kubanga nkimanyi bangi kati abakulabirako nga olina kyokoze waliwo b'osobodde okuyambako oba be musobodde okuyambako okutwaliza wamu era bwe baba nga gye bali mubayambye mutya nze ng'omuntu kaŋŋame nakulanga nina omutima omusaasizi oba oguyinza okulumirirwa okusinziira nange byenzize empitamu nsobodde okuyambako kubaliko obulemu nakola gurupu nga gurupu eyo eyitibwa Kajansi Bricks and Tile Works
nga bwe mba nfunye ku kagoba ate ntambula ne ŋŋenda e Kasanji ne tutandikayo guruupu ne ngiteekamu kapito okugeza waliyo guruupu nagiyigiriza okukola paper beads. Waliyo kansala gwe nakwatagana naye omugenzi Kiwanuka ne batandikawo okuba nga bakola ebitabo era ne ŋŋenda nga tugenda okutongoza projekiti ezo. Nze nali omugenyi omukulu essebo. Kakati si nnyamba eyo yokka, nsobola okuyamba kwaliko obulemu singa abazze gye ndi naddala oyo gwe ndaba nti ali so close ku nze waliwo ali ewala nga sijja kusobola muyamba. Naye nga mbafuna waliwo abava e Kakiri bawulidde projekiti gye natandise, abava entuŋŋamu, naye nabeera n'abaana abo okumala emyezi 3 nga mbasuza mbaliisa naye nga tebalina kye basobola kukola, nti balina kye basobola okukola. Paka nayawukana nabo nemba wa transport ne badde ewaabwe. Nsobodde okuyambako. Nina aliko obulemu wange namukwatirako ettaffaali ng'azimba ne mwana amabaati agasereka. Nina omukyala kyenjemala omuwa poloti. Yes. Poloti ogimuwanga ani ate? Kuyamba okwo kwonna kwe twogerako. Anti nakugambye tize nnumwa muli omuntu aliko obulemu ng'aliko ekintu ekimukosa kinnuma. Naye omukyala oyo we Masajja. Mukyala omusajja agenda namufunisa olubuto namuzaalamu omwana naye nga alina akapoloti kumpi n'omwala mulimu akayumba. Kati namutikka w'enkuba oyo eyafudde emba n'agenda asaza emyala amazzi ne gayingira mu kayumba ne baŋŋamba nga siri kansala ndi ku byange ne bankubira ne baŋŋamba Joweeriya nti waliwo omulema waffe Nakivumbi ali bubi nnyo nnyo amazzi gamuyingiridde. Ne mbabuuza kati tukoze tutya, tuyambaganye tutya? Ekintu ekyo twakikola nga tuli n'engirya Mayanja Sulaiman ye abaddeyo nga kansala ne tweteesa ne tugamba nedda tumupangisize ne tumupangisiza emyezi 3 gy'emitwalo nga 20 nga mugumu ne tumuteekamu. Naye ne mbagamba muwadde poloti nga babiyita byakusaaga. Yes, muwadde poloti naye ne gamutuukako nti muwadde poloti ne kitwala obudde. Kati okulonda ng'akusemberedde ne ngamba nedda omukyalo ne namuwa poloti kantambule ŋŋende olwo baagala kumuzza waabwe Masaka agaanye titebamuzza Masaka. Ne ŋŋenda ne nnumba chairman w'e Masajja ne mugamba chairman nze mukyala eyawa Nakivumbi poloti gyeri mbadde nkusaba bw'olifuna akadde ojje tugende mbalage poloti ya Nakivumbi. Kati tunoonye bawero wisha batuyambeko tuzimbe. Era nali ndi awo olunaku lumu awo mu biseera bya corona ng'amutadde mu Land Rover ye ataddeko ne chairman w'abaliko obulemu e Masajja ne bajja ne batwala ne mbalaga poloti n'ebiwandiiko ne mbibakwasa. Omutima ogujjawo ogwo kuba oli ayinza okubuuza omutima oguyamba bwe gutyo gwe ogujjawa? Omutima sijja kugamba nti oba nagujja wano ekyo ndowooza kiba kitone nga Mukama yakikuwa. Bwe nandigambye kiba kitone nga Mukama yakikuwa. Ate ne famire we nakulira nze nakula simanyi nti ndi mulema newankubadde nga nawonyeranga naye abantu be nakuwangaaliramu nga tewaliwo omulema era ng'okumpita nti mulema nga nyiiga nnyo naye we ŋŋezze enkula ne wompita omulema sifaayo. Muba n'entondo nnyingi omulema ayina entondo ate tuba n'obusungu ate
tetusiima tetusiima kubanga nze nyamba bajja ayinza okungwakunga kati nandaajanira naye nansanga nga nange bw'omanya embeera y'ensi oluusi sirinaamu oluusi ninamu kyebiri ne tukigabana bwe tutyo ne tutambuza obulamu. Ebimu ku ebyo binaasembayo mu kubuuza oli yandikubuuzizza n'agamba nti kusoomoozebwa ki gwe kwoyiseemu nga aliko obulemu ate era n'abalala abaliko obulemu kwe bayitamu okutwaliza omu kubanga kuteekwa okuba nga gyekuli. Nga ffe abaliko obulemu tetwagalwa. Nze nina omukisa nti kitange yanjagala ate nansomesa, naye abazadde abasinga bw'azaala omwana nga aliko obulemu tabawuwe aba mwana wa mukyala, naye n'atamanya nti ono amugambye si wuwe ate nkyayinza okwekanga nga n'abalala bazadde nabo bakoze eki balemadde. Okusoomozebwa okulala kwe tulina nti abasajja batufunisa embuto ne batuzaalamu abaana ne babatulekera ffe ne tufuuka maama ne tufuuka taata. Ekyo nkigoberedde. Ekyo kituufu ekyo kubanga abasajja abasinga bagamba mubasibako obusibi naye nga abamu no bagamba ate nti bano betulaba abalyoyi b'emyoyo n'abasajja abategeevu ennyo nti betulaba nti be basinga n'obikola ebyo. Ekyamazima abasajja abo ab'embuto ennene abatambula batudde be basajja baganza abalika obulemu, naye ate bakomekereza tebatuyambye. Omwana bw'omala okumuggyamu olwo afuuka owuwe ate n'ayagala amukuggyeko, kwegamba gwe w'omugiddemu nti asobole okukuyambako ate ye waalabira nti yandimwagadde naye nga taamwagala, tayagala kumwagala mu lujjudde. Atya ensi okumugamba nti omulema yamunoonyako ki, yaganza omulema. Naye no naffe tuli bantu olemera kaati ati naffe tulina feelings ng'abalala. Namwe mulina feelings ng'abalala. Naffe tuli bantu ng'abalala ate si kwewaana. Ekyamazima oyinza okusanga omukyala aliko obulemu nga alina ke yeekoledde ng'ate yasobola n'okuyamba ate abataliiko bulemu. Tubadde tuli kusoomoozebwa abamu bagamba nti infact abamu bw'oba n'amaka go bayingira kiro tebaagala babalabe na kubalaba. Bwekiri ssebo bwekiri abaami abasinga ayingira yeekweka, naye nze alihamdulira nze ndi mukyala mufumbo naye omwami wange tayingira kiro, ensi yonna emumanyi. So abantu baffe bano abaliko obulemu betulaba ku street n'abaana betulaba ba single mothers abamu nga bali eyo mizigo, abantu bano ab'embuto be bali responsible eri abantu bano. Ekyo bwe kiri. N'abo g'osanga mbu mulalu ali ku street bw'ona ogenda okinoonyereza omwami amuzaalamu abaana ayingirawo kawungeezi nga teri amulaba n'amuzaalamu abaana abo. Batata b'abaana gye bali ng'ate basajja balagikako ab'obuvunaanyizibwa naye nga tebafuddeeyo kuyamba abantu abo. Naye lwaki temuyiga okutwaliza wamu? Oli ayinza n'okubuuza ekyo kubanga luno lufuuse oluyimba. Abantu abaliko obulemu balaajana nti abantu babaganza ne babasuulawo. Lwaki ddala abantu baffe temubayiga? Ekyo ssebo osijja kugamba nti kyetaagisa okuyiga kubanga gwe nga bw'ofaanana oyinza okujja gye ndi nange ne manya nti nfunye omuntu era omuntu oyo ajja kundabirira naye nga ye alina hidden agenda ye muli
aze antuuke katambula agende. Njagala kubba kulyeko ssente zo oba njagala kukola byange. Bwe kityo naye abamu abasomye naffe no tulabuse kati omusajja tayinza kujja nanimba mwazijjako ssente zange atya tekiri. Batugamba bw'olimba omwana omuto bw'olimba n'omukyalo omukulu ekyo oyinza tugamba era nga bwe nimba oli ali kampasi naawe bwenja okujja nkulimba. Kituufu naye kati tuli balabufu. Ojja kujja onimbe nja kutunuulira nkulabe. Nze oli asobola okunzijjako ezange asooka nteekemu ezize. Kasana nteekamu ezize bw'anajja alajjana muwa 5 nga muwa kubanga mba mmanyi nti naye anteekamu ezize naye tonanteekamu zizo ate oyagala ezange sikuwa. Okay, omuntu yandyagadde okumanya wano we tuli ne projekiti yo okutwaliza wamu okozesa abantu bameka kubanga si kyangu mu mbeera gy'olimu okubanga olina ebintu ebifaanana bwe biti. Bantu nga bameka bw'employinga wano okutwaliza wamu? Okutwaliza wamu nandibadde nsobola okubeera n'abantu abawera 30 kubanga emirimu egy'okukola weegiri naye korona yatukosaamu ne muba nga tusobola okukola naye ng'abakozi tukyasobola bamanaginga ne tubasalako abamu ne badda mu kyalo. Kati tukola building materials naye ate waliwo n'amasigiri ogalaba. Kati amasigiri tegeetaagisa mashini bagakozesa ngalo nti omuntu agakola aba asulanga wali najja wano nayiyawo ekikumi kye n'amala okukola bwakoze n'omusasula n'agenda. So okutwaliza wamu kati olinawo nga bameka ogambye korona yabakosa so ne musalako abamu naye nga bameka kati b'okozesa mu factory yeeno okutwaliza wamu? Abakozi nga 10. So oli investor okutwaliza wamu? Si nnyo. Si nnyo. Abakozi nga 10. Bakola ku mashini abalala ne bakola ku bisigadde. Weewaawo akanaasembayo ka byabufuzi mu bukulembeze bwe wazzeemu okutwaliza wamu. Omanyi tubadde n'omuyaga. Omuyaga gwa nuupu yazze neeyera era bwe twogera wano we twogerera Buganda okutwaliza wamu baminisita b'NRM teri yasigadde ng'akyali minisita okutwaliza wamu oba ng'akyali n'ekifo ekyo eky'obubaka bwa paalamenti gye yabadde. Gwe wajjidde ku kaadi ki okutwaliza wamu era wasobodde otya okubanga owangula akalulu? Nze ekyamazima najjidde ku NRM. NRM yawamba abaliko obulemu. Abaliko obulemu gye bali mu kadi ya DP ne FDC naye abasinga obungi tuli ba NRM. Era oba ojja okwesimbawo nga toli wa NRM tebajja kuwa kalulu. Abaliko obulemu? Abaliko obulemu. Lwaki? Ensonga mabega keyo gye bwavaako abaliko obulemu twakumibwanga mabega wanju nga tosobola na kutulabako naye His Excellency President Museveni we yatula mu ntebe naffe twatandika okuvaayo n'okwesimbawo ekitaaliwo kati ng'omulema ng'ovaayo nga weesimba kwani nga tebatutwala ng'abantu naye kati tusobola n'okuboggola nsobola nange okuboggola ntambula mu kyalo kyaffe ndi mukulembeze nensanga ataliiko bulemu ng'alina kyakola ekitali kituufu nemboggola nange nenkangaza naye olinga onooboggolerawa kati abasinga tujja nga tuyise movement esebo. Bwe kikyoyogera kuba waliwo enjogera nti akalu kano ke twavuddemu nti wabaddewo okusosola mu mawanga y'ensonga lwaki Abaganda balonzebwe batyo y'ensonga lwaki Abasoga balonzebwe batyo. Kiki oyinza okwogera ku nnonda eyagenze maaso naddala mu Busoga ne Buganda? Ekyamazima Buganda tesosola mu mawanga era
mu Buganda balonze nga mulimu abatali Baganda be balonze naye nga bayitidde ku kaadi ya Nuupu abakulembeze mwe bali. Omulundi guno Obuganda bwalonze nti bwalonze nga bwagala nkyukakyuka naye tebwalonze nti bulonda abakulembeze aba n'abakolera. Abamu batandise dda n'okwenenya nti kati oyo twamulonze lwaki bo bafudde gatiikinga umbrella. Wabula nebazanya balonze Lukwago e Kampala tebalonze Nuupu ne balonda Lukwago. Lwaki tebalonze Ragadi NRM? Babadde bakuba NRM buli weeri bagikubye. Baminisita bangi abavuddeyo. Fene waffe tulina Rosemary Senninde atukoledde era ye wabadde ng'akimanyi nti alina okuyitawo naye olw'okuba nti badde batiikinga umbrella tebafuddeyo. Oluusi kye bayinza okuba nti bayinza okukyejjusa naye yakkiriza ajja kukolegana n'oyo eyalondeddwa basobole okutwala Wakiso mu maaso naye nga Nuupu yalonze ng'eronda lwa bukyayi. Gamba bannayuganda balonze si Nuupu naye bannayuganda balonze so ekitegeeza balonze lwa bukyayi. Kati mukama wange bwe nkugamba nti bannayuganda balonze si buli omu nti yawadde Nuupu. Abamu bawadde NRM, abalala bawadde FDC, n'abalala bawadde abajja nga bo tebalina we bajjidde. Kati bwe nkugamba nti bannayuganda bakulimbye naye aba Nuupu balonze nga bwe bayagadde aba NRM nabo ne balonda naye ng'ekyakubisizza NRM ensonga nyingi. Tuweekonga 2-3. Ensonga ezisinga obungi bannayuganda banyiivu nti balonda ababaka ne babasindikayo naye ababaka tebakomyewo wansi naye ng'ekyamazima tebakomyewo. Obalaba najja n'ayitawo awo anyoola enkata ye n'omanya nti Honorable gundi agenze naye talina budde budda ku ground naye bwe bageza akalulu nga katuusi abaleeta ambulance ne bazireeta abaleeta biki ne babireeta ne bagamba kaba bakuba akalulu. Obubaka bwolekera bannayuganda naddala abo baliko obulemu bo abakyekuumira emabega eno nga balowooza tebalinaako kye bayinza kukola wabula kwekuumira eno nga balinze kubawa buwi kusaba busabi okutwaliza wamu. Obubaka bwempa abantu abo abeekuumidde emabega baveeyo badde naffe basobole obuteekuumira mabega. Ekyamazima bwe nsanga aliko obulemu nga ndaba nti yandisobodde okuba ng'akola naye ng'ali ku street simuwa ssente naye munyumirwa nnyo ajje wanangaye nti njagala mulimu wadde talinaawo gw'asobola kukola ate ndaba nti aba ayagadde okukola era mubuuza nti gwe mukulabako kiki ky'osobola okukola singa mba sikuwadde mulimu wano. Kasa ngamba nti nsobola okutunda amanda nga mwaka kapito k'amanda mwe bali abazze ne baŋŋamba nti nze nsobola okutunda emyera gy'amatoke ne muwensawo 2 nsobola okutunda amanda ne muwensawo 2 kubanga ate nange sijja kugamba nti ndi bulungi nti sobola okwemalirira omwaka entandikwa wayinza okutandikira naaba nga tasabiriza wabula nenkubira ne pulezidenti waffe omwagalwa fe okuva lwe yayingira mu buyinza tumulonda naye yatwerabira. Ogenda n'owulira nti yawadde abavubuka b'egundi naye wali owuliddeko nti yawadde abalema. Simanyi sinza kakasa sinza gaana sinza kukkiriza. Ekyamazima pulezidenti waffe tumwagala tumulonze emirundi gyonna naye nsaba ajjukira omuntu aliko obulemu atulowoozeeko. Ababaka abali waggulu bwe baba tebasobodde kutufaako asobola okukkako wansi ne twekuŋŋaanya ne tumubulira ebizibu byaffe. Abaliko obulemu bangi tebakola baliwo kubeeraawo okugamba nti olwaleero nti
kankubireko kansala Joelia ndabo baana mpayo omutwalo lwekimukute n'omwayo ebiri mu mbeera eyo bwetyo situgamba nti pulezidenti asobola okutufunira ekikola naye ng'ate era asobola kubanga waliwo amakolero agatandikiddwawo ng'aliko obulemu alina waasobola okutuula n'akolakola obwo obutono obuba busobose naye naaba ng'alina kaafuna bazadde abaana tebasoma nenkubira ne nudipu kyekitongole kitutwala mu Uganda naye nudipu tefuddeeyo nze nudipu yammanya nti nina project era project yange ebadde kya bulambuzi eri oyo azze mu nudipu nga yeetaaga okuyiga ng'ayigira ku baliko obulemu nga bajja wange naye senga sigaana nti oba tebabaleeta naye bafeeyo ate okuyamba abaliko obulemu kubanga kyekyabatonzaawo ekibiina ekyo basibula mwenna abadde bampuliriza nenkubiriza nnyo bannanga abaliko obulemu nti mufeeyo muveeyo emabega eyo gye muli nenkubiriza n'abalala bonna abazadde abaana abaliko obulemu nti abaana temubakweka abaana mubatuwe tufune bafanda basobole okulabirira ku baana abo ate newemba nkugjeeko omwana naye ku ssaawa eyo tekitegeeza nti obuyambi obufunirawo omwana wo mbeera naye wajja wayo agaba obuyambi ng'omwana wo afiitingayo nga muteekayo neyanziza nnyo neyanzeega okunkyalirako n'okumpa omukisa guno okubeerako ku mpewo bangi baagala ogibeerako naye nekitasoboka